jukira waliwe nanywe ebitinga nsibye dry mu lunaku olwokusatu n'ennemererwa n'ensibuluka bali batya nnyo ne bangoba kasita natandika obaga nti ndabye Yesu nga ngamba yambuka olusozi nga mulengera gwerayo biki ne bagamba ono kati atandise okugatta nga Yesu ye wamulaba okakasa nga gamba ati of course nga nkugambye yali ampa omukono bwati nga twambuka lusozi era nga yambadde engatto nga yambadde bire bya white bye nga yesibye naye nga tijjukira nze nasibye sina yadde amaanyi agasito yadde olugalo kati olwo maze n'okinywa ndi awo ne wangamba tugende sikola siri ndaba sina nze mu mutima muyine ngamba ntuuka ntya ngenda nte naye nga yangamba jangu ojja kutuuka tukikisera nga studio bango byenga sinafuna nyumba nga nina okusigala nga nkola kati ngolusi ngende mu kibira nembisiba bantu ne batandika okwekengera kati mu kibiro kyo era mu wali osula nga tonafuna nga mbayo nengenda mu lodge mbayo nengenda mu lodge misana we bucha bajjukira lodge kasabucha bakugamba genda basichoza tulabulala ngende eyo nobeere eyo nobisiba nobinywamu notunda byotunze n'olya lunako ne luggwako noddayo nakiko yanne weeks osiba mu kibira ekyo nogenda mu lodge nkuba wejja mu kibira nga nzira kabalaza k'omuntu abantu kaliko gane batandika okugamba nayo omusajja simubbi ate bakulaba olina byofuuwa biki bali balina okunkaba ne bakusirikira police nali nfunye kaluumu awo wansi mu Kosovo era kaluumu ako kamitwalo 10 sinti buba si kalungi nnyo ate era si kabi obuzibu obulyo bw'amazzi eribaaki yabadika kututte amazzi lyeribaaki eribaaki lyo lijja kunzita mu Kosovo Mungu akuwadde kyotagenda kuddamu kulaba ye muntu akuyimbira ebinyuma ate nga makulu ate n'abisengeka ne bivaamu amasavu kanyimbe ku byolombojja mazina bannange bwe ndivaawo walibaawo okunyolwa ebiddawo tebyenkanankana kyo kimanyi nga wadde baageresa nti awakula ennume naye bukyanga leedi yavaawo mpaawo yasika nga wadde baageresa nti awakula ennume naye bukyanga leedi yavaawo mpaawo yasika abaddawo era twajja nabyafeera bennaku ebibye yaziiko nabyo okwolwo lwennyini wadde abamu bakopperera bagonze obulago naye eryanguli mmoze eryawufukale nange bwentyo bwe ndisaaliza abanjagala nga wadde waali bawo abajja nga bwe kiba Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwetuli amanya bampita Rima Sam oba osobola okumpita metanikira Bongo weewaawo mwebale kutwagala mwebale tugumiikiriza mwebale tegeera njiri yaffe enjiri twajja nayo tetumanko kusosola twajja na njiri yakwagala kubagumiikiriza tunaabye sittala oba tunaabavaamu olwo nno banaasigazaani banaategeera batya Kristo waffe n'ebirungi byaffe byatukoledde banamwagala batya. So yensonga lwaki tusigala tudiringa nabo tubaagala tugenda gye bali tulya nabo tubawuliriza tubategeera omwana wa Katonda ayimirira bino n'abiraba nga totujajinze Mukama akuwa omukisa gwajajinga baganda bo olw'emize endabika n'ebirala olwo nno n'obasosola Katonda tayagala ekyo. Katonda waffe tasalanko musango. Katonda waffe si musazi wa misango. Ekyo nno kikomye okusala omusango kintu kibi nnyo kubanga ffena twali bazzi ba musango. Singa atusalira omusango n'atuwa tiketi etwala mu geyeena singa awo oli toliiwo. So tubawulirize tubagumiikirize wadde ng'ebiseera ebisinga obugumiikiriza buluma. Ogumiikiriza
ng'ate bw'asojjola amayirungi bw'agakulira mu ttama ekiwali kyakkola mpola mpola osanga n'ategeera nti amayirungi gajja kumulwaza obululwe. Okkiriza nti amayirungi galwaza obululwe oba vibe katumanyi by'okkiriza? Engeri gye gampa vibe n'ebirungi era gateeka okuba nga n'ebibiga birina. Waliwo n'abalwala butto, abalala balwala ebintu ebirala, abalala banuusa emikka eyo mu ttawuni naye nze ndya kaddo kano greens vegetable. Neyanziza nnyo ku luno leero nkwebazizaamu ak'ensuso kubanga nabadde nazzeyo ate erimu eri embeera gye wansangiramu luli jjukira nga watwakaddamu okwesiŋŋaana. Waliwo ndiriddemu awo nga nfuuse gomite nga luusi ne mu kamera sikaluma naye kakati omwaka guno kuba gwatandika ebintu bizibu nnyo. Bintu byazabuka okuva linava mu kisiibo bika naye nakasiibamuuko njoka ntomera ebintu byonna birooto biki biki n'ennwana ennaku ana ne gaggwako begaggwako naye nakafuna. Kuba ffe obukatuliki butugamba osiiba ky'osinga okwagala nakasiibamu awo nembeerawo mwe embeera gy'osuubira abantu gye baagala batulabiremu naye tewaliwo kyakyuka byayongera kufa. Ndaba nga ate nina kuddayo ku Kochoveera bonsanze gomite. Kubiddeko n'ongamba oli ku kyaki? Osabira ku kyaki? Leero mbadde ku kyaki wano wembeera mu Kosovo. Waliwo kyaki? Waliwo kyaki naye nze ndi mu katuliki nsabira ku St. Yohana waggulu eruwafu. Eno gyo badde mwabadde y'abakatuliki? Eno ebadde y'abalokole ate era nga sigiri munda kubanga akazigo kange kali wano. Waliwo ekkubo kkulu eritwawula bwabuzi kyaki eri wano. Byonna ebiba byogerwa muli mba mbiwulira mbeera munda mu kyaki era batutumya n'otutumira abasumba bulijjo mu kyaki natigana nammwe abali ebweru lunaku lumu mujja yingira era njayingira lumu mpa obujulizi ko ebasoma mbiwulire mba mbiwulira mbadde wange mu kazigo naye nga ndi ku kyaki. Oyo mu kulya mmira? Ndi mu kusoma bye basoma eri mu kyaki nange bye nsoma wano wadde sisaze kugenda mu kyaki naye mba mu kyaki. Kati lwaki tosala n'ogenda mu kyaki? Kati gende mu katuliki. Kati bwekubidde anti ekintabudde kubidde essimu ne gagumite ng'ombuzeeko nnyo oli wano nga nkyali wano mu kyaki era nga ndi mu saavisi ate mu nju oyo. Ekigambo kya Katonda kituuka buli wamu wonna. Katonda kigambo gana amaaso galaba genda mu kyaki ne bandaba bo kye babeera baagala naye singa nfuna ekigambo mu mutima gwange nenkitegeera mba ngenze mu kyaki yenze kyaki yegwe kiri kifo wetukuŋŋaanira tuyige twongere okuyiga ennyo ery'abakenkufu. Nimbyemu naye kuba ngambye ndi mu kyaki. Mwembadde towulidde nga tusinza fuluma nembeerawo kabalaza ate era nga ekindeetedde ekyo okuba nga nsabirawo kabalaza eno St. Yohana kati wala nnyo. Kuba luli we nali nga ku studio nga nsabirawo wano ku St. Yohana ne kati eri kyaki ababuulira era nagenda okuwulira nga byebabuulira neeno byebabuulira ate bwe mbikula bayibuli yange kuba bagenda okugamba kati leero tugenda kusoma Matthew wetu ti nga njirina ngenda okuwulira bye basoma nga nange byendaba wano. Bayibuli ya Luzungu ya Luganda? Ono ya Luzungu tegera bye basoma eri nga nange byendaba wano nekindeetera okukakasa nti ekigambo kya Katonda buli wamu kikola kibeerawo. Wabula kati nze okwesitula okugenda wali eri ekikolwa ekyo ekyokwesitula okugenda wali eri abantu kye baba balinze bo nga abantu naye ngaekigambo edde kiba kikoze eki. Abasajja bayita mwoyo balina abaana batendereza abaana bakuba ettendo nange nembejjukira ndi muyimbi nembeera eyo munda neŋŋamba yes they are singing for the God. Ngenda kugendayo mu budde obutuufu sinze sigendayo manyi abantu abasinga nti bagenda mu kyaki lwa bizibu tebagendayo kutendereza era ogenda otununya 9 mu 9 ku 10 ng'abali mubaga Mukama nze njagala lenti Mukama teri avaayo n'aba bujuzi naga Mukama mulungi nabadde nnoonya emitwalo 10 nenfuna omuntu nampa emitwalo 15 era emitwalo 5 nagenze nengula musukayi nemugaba ku kyalo. Teri yagamba nti bane Oluganda leero nafunye omusaala namwe emitoja nga 3 abooluganda buli ali wano ng'olinamu ekizibu ekitakka wansi wa mutwalo wanika omukono nzikuwe. Basinga tuwayo bujulizi bwakukola ki kuvimbisa gabira ddala mu mbeera eyo just saba Mukama abakuweeko naawe mbulamu bwo zate nga babuga bakuli wala kati saba Mukama basembeze baliwa abalokole ababaga babwe batyo nti bannange mfunye obukadde 3 buli Mukama muweeye ebiri wano gye bali banja abalokole ebyo byonna bibeerawo naye ebintu byansi ekisinga obukulu kye kigambo nze kati ne baba tebampadde emitwalo 2 emeka naye omuntu n'avaayo n'ayimirira kazindaalo bakiteeka bo beewaayo
nabayimira kazindalo kuweereza kigambo kya Katonda mu church teri sente. There is no money in church. Ero baba walone njogere gambo bamwavu ng'emmese yo mu church. Church waliyo kigambo. Kigambo mugagga, kigambo akati wamala okuzaamu amaanyi nakugamba nti olaba ne Yesu yabonaabona era Matayo waliwo wagambira olaba nange bambonyaabonya nammwe bagenda kubabonyaabonya yayagamba baani abayigirizwa abe n'abagoberezi nammwe bajja kukali tuba tulina okubonaabona mbadde ku church kuba ekigambo nkifunye era ne leero ngenda basomeramu bye tusomye ku church tusomye ku church bajja kujingira mpula kasoke tusanyukira nzenno kankubuulireyo kino ne ku muzikiti nkyama akuba yo siyingira era nga bwolabe obalokoli mbeera bwawo oluusi kabalaza naye nga siyingidde ne ku muzikiti ntuulawo naye mbawulira nemmanya bali mu kutendereza nange wadde sibiwulira naye when the spirit comes eyo ebeera nti n'oyo wuuyo waali ne ku ssabo sobola okubeera nga ntambula eyo nenguwa kuba kuba engoma pupupupupu bamu bamulanga bwerere nga nkyama kuba nange bamu tuli tuti nakati nze sagala nnyo okubeera stark ndi mukatuliki ate waliwo abalokole ng'ate n'abasiraamu we baliwo bafumba emmere abantu bambala amakazi bagenda ne balya bw'oba ogenda n'olya genda ofune n'ekigambo nkubuulira nze mmanyi okwaziina yate biri wala kankusomereyo kwano a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin manyo okwazina nsotoli omuntu salaamu nga mpaddeyo obudde n'empuliza wali ku muzikiti kuba teriyo omusiraamu ajja wange n'ansomesa jakera kumatanga tuli mu lutalo nga ne Qur'ani njina jeri nagitereka simanyi gisoma naye tujakera nga ebintu bitabuse nga Qur'ani tujinoonya ku kyalo kyonna teriiwo mbagambe nze John yino nze njirina kati nkulengezze ebyo byonna ndi mu Katuliki ngenda mu balokole abasiraamu ne musabo ngendayo n'abako obweza ekisinga obukulu nze kwezuula ne mmanya nti nze Walusimbi John ndi Muganda bino byonna byajja kutulungamya kututeeka mu line si bye tusinza tetusinza Bukatuliki tusinza Katonda n'abasiraamu tebasinza busiraamu basinza Allah which is the same wano we tuli wano kati bwe nkusomera ekigambo tokifuna John oba omaze genda mu church ate kyewunyisa John Mubatiza the Baptist in the beginning I was baptizing with water. Time came I'm baptizing with the Holy Spirit because ye kabaka we yagenda Yesu yatulika nga atwadde obuyinza era nze nenva mu kubatiza n'amazzi netandika na kubatiza na mwoyo mutuukirivu gomana Katonda ali eyo omukulu ono Katonda amumanyi naye kakati kiri eriggwe okumukola ebyekisa obeko ne omunywereza ali awo musaba agenda mu church mwabadde wadde abadde kabalaza muzikiti agenda singa tuwayo obudde eri abantu nga bano emyoyo gino gijja kutaasibwa nze nzikiriza kazawo nkusomeddemu duwa y'abasiraamu ate no sappuyo giraba eriko ebikolwa eriko essala zonna omukatuliki zaateekeddwa omumanya n'omulokole n'abalala kubanga ffenna tusinza bino njimanyi ogisoma yonna era ngisoma buli lunaku I recite the rosary wano nzikiriza Katonda biwanvu nnyo tuyinza obutabimalayo nzikiriza Katonda kitaffe ali mu ggulu olwo otandise ogisoma yonna nzikiriza Katonda ogimanyi the mystery of faith nzikiriza Katonda pati omuyiza wa bikanto omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka ye mukama waffe eyali mu lubuto kulwamu ey'omutuukirivu n'azaalibwa Bikira Mariya n'abonaabona ku nnembe gya Ponsiyo Piraato n'akomera ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda pati omuyiza wa bikanto alidde okulamula abantu abalamu n'abafu nzikiriza mwoyo mutuukirivu Eklezia Katolika omutukuvu okussa ekimu kwa batuukirivu n'okuzuukira okw'emibiri eyo yesaale yaffe apostles the creed of the apostles then bw'omala bw'ova kano kati eyo gisoma oli kano n'ogenda wano n'osoma kitaffe ali mu ggulu eyo bagimanyi n'odda wano mirembe Mariya n'ojja wano n'osoma ekitiibwa kibe kya patiri wano wakati ekitiibwa kibe kya patiri n'ekyomwana n'ekyamwoyo omutuukirivu nga bwe kyali olubereberye n'akaakalu na bulijjo emirembe n'emirembe
Yesu waffe tusonyiwe ebibi byaffe tuwonye omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abasinga okwetaaga obusaasizibwa. Yesu Maria ne Yosefu mbeetaaga mulokola emyoyo. Yesu Maria ne Yosefu mbeetaaga mulokola emyoyo. Ayi Mukama bawe ekiwummula eky'emirembe n'ekisanga eky'obeera kibaakire batebenkere emirembe n'ogenda kukana akasooka kati leero lwa Sande tuba tusoma ebikolwa eby'ekitiibwa. Ebikolwa eby'ekitiibwa 25. Yesu Kristo yazuukira mu bafu. Nengenda wano nga Yesu Kristo yazuukira mu bafu nensoma Kitaffe ali mu ggulu nenzerayo nensoma Mirembe Maria emirundi 10 ekitiibwa biki nenzija wanene ekikolwa eky'ekitiibwa ekyokubiri Yesu bwe yazuukira yalinnya mu ggulu nensoma Kitaffe ali mu ggulu nenziramu nensoma wano ekikolwa ekyokusatu bw'atuuka mu ggulu yatusindikira mwoyo omutuukirivu era bwe ntuuka wano Yesu Kristo atusindikira mwoyo omutuukirivu Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo liyitibwa obwakabaka bwo bujje n'ogenda ku Mirembe Maria n'ojja wano ku kikolwa eky'ekitiibwa ekyokuna Mama Maria yatwalibwa mu ggulu kikolwa kya kitiibwa n'ogenda wano ku kikolwa ekyokutaano Mama Maria n'ali obukulu obutasingika mu ggulu era gyali yeni awo n'olyoka okkomawo wano n'osoma Mirembe Ayi Maria ow'ekisa jjukira ng'obudda n'obudda tibaawuliranga wali oyabulidde omuntu addukira gy'oli ng'akwanjagira okumuyamba ng'akusaba okumuwolereza nange nno ayi omubeererevu akulira bonna ababeererevu zirukidde gy'oli nga nkwesiga zize gy'oli neevunise mu bigere byo nga nkaaba olw'ebibi byange ayi nnyina kigambo wulira okwegayirira kwange n'okwaffe otuwe kye tusaba then era wano waliwo Mirembe Kabaka nnyaffe essuubi laffe essanyu lyaffe eyo ngyerabiddemu naye nga bwezito bwe ziri then mpaka olwomalako kakati buli leero lwali lwa Sande tubeera ku bikolwa bya kitiibwa tubiddamu ku lwokusatu kakati eggumite Ligiro wagenda otya mugundi wagenda otya eri gy'obeerewa mu Kosovo kubanga twakoma okulabagana ng'oli eno waggulu enju wali ofunye akazigo kati wagenda otya mu Kosovo kati mu kisiibo awo twakoleyo kwenye programu wano nga nkugamba nali mu kisiibo nendaba ebirooto biki okutuuka bagendedde mu ggulu kwe nalabira Yesu ate awo nali sirya mayirungi juke nali nga siibye nga nyanja eyo kajjuke ate nali nywa yokka nga nasiba dry wasiba dry nosigala ng'onywa enjaga naye kukuba n'olaba Yesu ne bitabuka ayo ku studio ne batuuka ne bangoba kuba nabo baatya biki ate nga ne benali nkuze njaye nabo ne batandika okwekengera muzaye bwaba taginywa atuguza biki ebyo obulamu ne bukola ki ne bufunda ku studio waliwo nali nina abantu nga batuukira bakasitoma bange kati bamaze okugobawo abantu otandika genda bakonkona nawo mukomo owaye kiri kitya onanywa ekinago owaye kati ebintu ebikola ki ne biyiika naye good enough nti mu kuvaayo ku studio nali nfunye kaluumu awo wansi mu Kosovo era kaluumu ako kamitwalo 10 sinti ba si kalungi nnyo ate era si kabi obuzibu obulyo bw'amazzi eribaki yabadde gakututte amazzi lyeribaki eribaki lyo lijja kunzita mu Kosovo era kamera eno ey'olwaleero MR live yakuntaasa mbe mu Kosovo kubanga eri Kosovo si muntu waliyo ebizibu nkubuusa nno kati ntuukayo nayina akabeera ennaku ezi 3 oyantwalayo bloka yangamba wano wali fiiti tewali mazzi tegayingira kumpi n'ekkubo yakutwalayo ku musana nga nange mwenyini sina wakudda kubanga bamala okungoba eri ku studio nasooka nenjiribayiribamu awo nsulako mu loogi enkola nti naye nendaba nga tebiggwa kwe kufunako akazigo mbana akabeera ennaku ezi 3 enkuba yatonnya budde bwali bwakumakya amazzi negatandika okuyingira ng'ogalaba negayingira negatandika okugira olaba eyo levo negayitawo negajja mpaka kweri levo mpaka kumpi kutuuka nga ku ddinisa kakati nno olwo nze musajjawo nali ntunula ebintu obiwanise waggulu baawe oyimiridde eno oyimiridde eri tebyatoba nze natoba kuba nze nasigala nyimiridde mu mazzi kati oyimiridde amazzi gavudde mpaka eri n'ogayimiramu mpaka wano enkuba n'etonnya tekya oyimiridde toyina subira kulya toyina ki wabweru bw'obikula bwoti waba wajjudde wonna wajjula mpaka neyo kyaki gye nkugamba nayo gajingiramu n'ebyuma ne gabyonoona na buli kimu obeera oyimiridde mpaka enkuba lwekya amazzi ne gatandika okugenda mpola
ng'oyaawo oyimiridde kuba tolina kyakukola tewaliwo buli omu abeerera mu kazigo kwe tosobola na kuggulawo kuba amazzi galeeta pampa z'abaana galeeta ebiveera galeeta siwegi galeeta biki kakati obeera eri munda ng'olingiza ekiri ebweru gayisaawo ebintu by'abantu mabaafu biki abamu obalaba bayaayaana babigoba weenyweza mu nnyumba y'enkuba n'ekya kakati amazzi gafuuse amazzi jjukira waliwo ennanywa ebiti nga nsibye dry mu lunaku olwokusatu n'ennemererwa n'ensibulukuka bali baatya nnyo ne bangoba kasita natandika obaga nti ndabye Yesu nga ngamba yambuka olusozi nga mulengera gwerayo biki ne bagamba ono kati atandise okugatta nga Yesu ye wamulaba okakasa nga gamba ati of course nga nkugambye yali ampa omukono bwati nga twambuka lusozi era nga yambadde engatto ze nga yambadde ebire ebya white bye nga yeesibye naye nga tijjukira nze nasiibye sina yadde amaanyi agasito yadde olugalo kati olwo maze n'okinywa ndi awo ne wangamba tugende sikola siri ndaba sina nze mu mutima muyine ngamba ntuuka ntya ngenda nte naye nga yangamba jangu ojja kutuuka ng'alinga ng'eri oba nga otambula naye n'amala najja ne kumpi kuba yatuuka n'amala nankima Yesu yasooka era naye ng'ebiti binkubye nendi njaga kubye ku mutwe empitirivu nga mpa omukono nampita naye nga jjukire njaga kukubye n'okulya saalidde ndi awo ninga ali n'amala n'akomawo John yamuka tutambule tulina John yakuyita na John yamuka tutambule tulina emirimu egy'okukola ki egy'okugusa awo nenzikiriza nti kati ono Yesu tewatambula naye wasigala wagaana okgenda saatambula kubanga kati ebyo byonna bamala okubiŋŋamba awo kabuntu atandika okudda engulu situka tutambule awo situka tugende biki awo kabuntu atandika okudda engulu kati onyumizaako abantu bagenda bye Yesu saasooka kubanyumiza sooka nenkimeditatingako nenkibeerako ng'omanyi omunywenja yasobola okwesiba ku kintu nga mulwanyi obeera ku ekyo olowooza ku ekyo kibeerako naye nentuka neŋŋamba kintu kino kituufu neŋŋamba bannaayo kituufu ekiriwo ndabye Yesu bika tuli mu kisiibo nasiibye dry sirinaamu ssente bali awo balabira ddala kati nga neevuga supiidi waawo oyo kisiibo oyo kati njala emuluma atanywa n'enjaye nga yasiibye dry kati onywa sinywa mazzi sinywa ki kubanga ne Yesu Kristo bwe yagenda okusiba ennaku 4 zireka zasukkanamu ozo yali anywa ki yali alya ki tewaliyo omuntu n'abayigirizwa bwe n'abagoberezi be bonna yabaddukako n'agenda eyo kikyo yagala okuyisaawo yali azze kukema sitaani so si sitaani kukema Yesu kambeere direct Yesu bw'agenda n'asiba ennaku 4 nga tali atanywa sitaani yasooka n'alowooza byakusaaga ngamba oyo omuntu ajja kukkiriza ajja kujja gyendi ajja kunzikiriza omuto n'aguma omuto n'asiba ennaku ziiza Yesu muto n'aguma kuba ye muto yekka yabikola abate abasigadde tuko tulabira ku ye n'aguma sitaani teyagumirayo yajja byawandiikibwa bigambawo mu Matthew yajja n'avaayo ne yeeyoleka ye mwennyini naawe obujulizi nti Mukama Katonda w'amaanyi ng'ayita mu bigambo byayogera gwe omwana wa Katonda nkulaba enjala ekuluma amayinja gano osobola okugafulamu omugaati n'olya kubanga kitaawo akola ebyamagero kubanga kitaawo akola sitaani amaze okuwa obujulizi ku Katonda ekirala ekyokubiri n'amutwala amuwanika agulu kusozi n'amugamba gwe njagala onsinze wadde kitaawo akola ebyamagero naye gwe nsinza bino byonna byolabe wano bwofukamya nonsinza ngenda bikuba omuto n'amuddamu tokema muki Kama Katonda wo mite Yesu watu oyita omuto ye muto gwe tulina atira n'abato yagamba mu jeje ndi n'abato yagamba mu jeje ndi obwakabaka bwa Katonda bwaki bwabwe kale katumuyite Yesu na wali mu kusooka yamugamba kyusa amayinja gano Yesu n'amugamba manyi fe njogera fe omugeto bwali omuto n'amugamba Yesu n'amugamba mwana tagenda kubeerawo mwana w'omuntu tajja beerawo ku lwa mugaati wabula ne ku lw'ekigambo kya Katonda zino controversy ziri awo sitaani amaze okuwa obujulizi nti Katonda ki gyali mwennyini kubanga ffe tuli eno tusinza n'abamu babeera beebuuza Katonda gyali sitaani ye mwennyini agambye kyusa amayinja ago nga bw'oli mwana wa Katonda tiki kati wano sitaani si yakemye Yesu yakema sitaani jangu kubanga abo boolimu tebakusobola jangu nze liigizo ekyokusatu n'amutwala oba n'amugamba buuka
ndaba bamalayika Katonda walina bamalayika kano kagayi kogera kasaga naye kali mu kukola confirmation nti Katonda gyali ne sitaani mwennyini awo obujulizi nti Katonda gyali awo genda osomewo mu Matayo akuwadde obujulizi nti ono mwana wa ye mwennyini n'akamwake kasa katata waayo n'abamalayika bajja kukubaka oyagala bujulizi businga kyawo nti Katonda gyali nga ne sitaani mwennyini akoze eki akyogedde so kati nange nalina osiiba osiibi nekeme ndabe bino ebikemo bino ebyakuba ebya sitaani kukwegatta kulya biki alina obuntuntu busimanya kugula mu mayumba simanya mu mamotoka yebyo byayagala wasiibe eki ekisibo kyali kirungi ate walemera ku kiti kino enjaga eno andi kakati nga bwe nkugambye enjaayo eyo mba nina oginywa kubanga already meditation mu Luganda kuba kufumintiriza omuntu lyonywa enjaayo eyo ofumintiriza n'ogenda ebuziba sigamba nti yekutwalayo wabula ne walagi akutwalayo abantu abasinga boogera ebizibu byabwe nga banywedde walagi nemmere esobola okutwalayo gukatinze kana kakola nsobola okukaluma n'enzibiriza n'ozibiriza naye gwe emirundi emikaji wabulayo omuntu mu biseera bino ng'ali emmere n'azibiriza n'ozibiriza naye nga mu kusooka byaliwo ng'omuntu ali akamere tibikyaliwo emmere kati bagiya yabawoomera obuzibu tebuli kukakoola obuzibu buli kuffe kutegeeragana ekituufu ki kakati erizino libaliyita wano liyita kakati ebyo byonna bimaze okuggwa nze nsigadde ku kisiibo kyange nsigala nga nsiiba nengezesebwa olwo sitaani angezesa nensula omuloogi nenkola eno nenzira nensiiba enjala nga noonya akaki akasente nebigaana ngamba nakulemera ku Mukama ne Yesu namulaba nga ngamba njatuuka abwengo eyo gyenkubulya gyenkutwala kyamagero okutuuka yo ne kaluuma okukafuna sirinamu esimu yange nagisingira buloka nenjimulekera nampa sente ezo natuukayo nga sinamu na sente ne ruumu weri bagintegekedde newankubadde egendamu amataba naye ye Yesu yakola okutegeka akimanyi John ajja kujja asulaawo ku bbanja waba nkuzayo nti newola nyingidde ruumu ku bbanja esimu ogirekedde oli ogambye kati nzikiriza nnaku 3 amazzi gayingidde oli ku bbanja ya mitwalo 10 buli mwezi 10 walina emitwalo 3 nawayo mwezi gumu mitwalo 10 mwezi gati 3 nga sondedde nawayo mwezi gumu mukwegayira okunji ono buloka yantwala wali eri nyumba ziri mu kampani n'abagamba ono omusajja apandika risiiti ayingire nembaga nja sasulanga zine ziddirira mpola mpola naye amazzi ozaganga ganzikiriza omundi ogwokubiri etonnya era nga ntunula tegayingira gayingira kuba ate gasinga nawo nga gagala nakufulumira mu dinisa nina solution yange nze nkwata ebintu byange nembizinga ninawo kutya bwange n'obiwanika waggulu oba oli awo amazzi ne gatuuka w'obitadde n'ogagwamu ati n'osooka n'obijjayo n'obyongerayo n'oguluba n'odda eno waggulu nina baketi yange kwenninya oba oli awo nago ne gakutuukako kati n'obeera ng'okomye n'osigala kubeera awo nga kinyonyi oyingidde mu nnyumba kweggama wabula ne mu nnyumba mwennyini onoonya weggama kuba ngenda kugula eddaala ngenda kufunayo eddaala kye nalabye olinnya waggulu n'obeera wali n'ogalaba bulabi guno ogwasembyeyo gayonoonye buli kimu kubanga gansanga neebase ekiro kuba yatonya nnyo okuva saa 10 nnaku bino byenkugamba bya nnaku nga 5 emabega ne gayingira sirina kitanda nti kwensula mpowaawo wansi kafaliso kange biki ne gayingira nga siwulira ne gansitula kuba ku luno tegaali mangi nnyo gakomanga ndowooza nga mu koosi wano naye nga ndi kuli waggulu nkulu 43 neebase ngenda okudda engulu bo omukono pya jukira bwoba webase obikkanye ebigere bino empewo erime bifuwa kakati tewali wengenda linnyira pya nenzuukukira ddala nemanya kati nno nzuukuse nfaayiso gutobye buli kintu kiri waggulu w'ekiti emaali yange nali nsonzesonze nga nina enjaayi yange gyenfunye netaaba njagala kubisiba pepa zange zonna ne zitoba kubisiba obikole kyobitunde mbitunda ate kati ozambeerayo nti eyo simunywa amateeka sirina kizine wabula ebyo ebityo biraba kwensondasonda nze nina bakasitoma bange era saggwerayo kitegedde kati ebiki byonna amazzi ne gabi byonna nfaayiso gutobye engatto yange eno
eyingiddemu amazzi yo nayo netobye ejjukiro emanye ebitibwa bye nagireeteramu eyingidde yino gye esiwuse no sibuka eyingizo nazingiddemu amazzi zetobye bannaye obusungu ndaba ennaku naye mu byonna nagamba Mukama Katonda gwe wandeeta wano konzita nzikiriza ngenda fiira wano amazzi kali makyafu nnyo na bongo makyafu ekisembayo makyafu eri toyi ze tukozesa za amazzi naye enkuba etonnya neeyita ku level ya toyi guloza level webeegiyiseeko eri biri ebiri munda biba bisigaddeyo bijjira mu mazzi bazibukula bagera enkuba egenda sikuzibukula toyi ya amazzi ya kuflashinga gye tukozesa mu kikomero omwo enkuba bwetonnya eyita ku level ya toyi eno kwetusitama biri ekitegeeza amazzi gali gabijjayo nebijjira mugana amazzi ekinaabiro bonaaba amazzi galina gye gagenda mu septic muoba obuntu enkuba bwetonnya gonna gavaayo ebikere ebiyenje oboolyawo nekikuyitako ekinoso ekiki byonya buli wamu wakwekwata kino tekiri Kosovo yokka n'amaduuka mu ttawuni amazzi gabayingidde naye bannange kibi nnyo mu Kosovo abantu tusula bubi kuba naye kati gyensula kino nkyogera ku lwa bannange ne bannaffe n'abaliyo twetaagayo enkolo batuyambibwa tutyo batutte naye amazzi gatutta amazzi ne gayingira bu kintu ne kifa simanyi ngeki gye ngenda va Kosovo eyo naye nga bwe wagambye nti Mukama alina abantu abakola ebyekisa bajja kunkolerayo ekyekisa kale ate nsooke nfubutuke mu Kosovo eyo nziremu ate mpange bupya otherwise ngenda fiira eyo mu Kosovo muganda wange naye kakati wali ovudde ku mayirungi ako nga amayirungi tuyagayira ddala wangamba ogawumudde mpozi nga weerabidde wakiŋŋamba ku kinyumo anti gwe bwe wajja n'otandika okumbulira ombuulidde mwana wa Katonda nange mba mpulira bagamba naganafe bakabusame bakafuuyire ng'ombe kati wajja naye kumbuulira nombuulira ntandika okulowoozamu ne nga naye kakati obulamu buli bwe mbadde kyetwala naye nina mukwano gwange ŋŋamba kino ne kino ntandika okubanga neera nga bwe nkugambye oba olina olemerako sikivaako lumu bwe nabivaako ate nga sisobola kukavaako kubanga kano nga bwe nagamba kansingira n'abakyala kano kansingira abakazi lwaki wakavaako embeera yakaluba kabuza ssente bali manyi ssente zewali okozesa okugulamu amayirungi olwali otandisa ozisevinga era bw'oba togalya nezigalya tozifuna kubanga oba tokalowoozaako bw'oba tokalya nezikagula tozifuna kubanga nze sendaba kati sente si kyekikulu mmwe mutunulidde sente naye zino sente ezo sente n'abali mu maduuka abatudde mu maduuka mu baba banja ziro ne sente bazirina naye balina ebizibu nze kano sikafunamu sente sikwaki wabula nkafunamu vibe nakugamba mu kusooka kanfuula gumite nensooka nva ku bizibu kati tugeze amazzi gatonye ebiki naye badde sisobola kujja nakwogera mu kamera naye nze bwe nkafuna mbeera gumite ngamba obulamu bulina okweyongerayo ng'ate ne bompa sente saawa zino nompa $5,000 ntandika kupulaninga ku bizibu byange naye nga tompadde sente naye ate kano kukampa ku ssanyu n'abakazi bennyini kati gweteebereza eyo wansi mu Kosovo gye mbadde singa nali nina omukazi mazzi ne gatuyingirira naali mukoze ntya kubanga mazzi ganyingirira omukazi tasobola gumera addukirawo ne oba wamusuziza busuza ng'ogenda mumuwa nzisigaze ngenze kati awo neerumirawo kano nenzijukira amataba gange nenfuna kati no bino amazzi ago gamala ofuluma olina okugula ebidomola by'amazzi nga 10 ago okwoza mu nnyumba omukuba gali amazzi gajja n'ebisooto ngaddugaza ennyumba yonna oba olina okugula amazzi okwoza ebintu byonna gwe omanyi ekiri eyo nakunjereere naye nze ngumidde ku kimu kigambo kya Katonda nti buli kimu kimala nekiwaki nekiggwa kuba kati eyo gyendi teri yadde ankubira ssimu naye nabadde ndi awo nga ndaba bongo owaaye ngombuzeeko era wawudde nga njogera nga n'enjala gweruma mukugamba nadde eno kuyiiya nagamba jangu tulabe nabadde nga ne vibe sigirina jja enzi gye nkugamba eki ndilowooza ku ngatto zange zigenda of course nabadde nosooka okwoza engatto zisooka ezirira nambisi siga nti zakaze ekiwere nakubidde amazzi gakakuyingirira zino ennaku zaawe emabega we gayingiridde ndowooka ndabe leero lwa Sande galaka gatuyingirira ku Mmande Lwakubiri gaali gakanyingirira muganda yange bino byenkugamba byaddala nange nali sikirangako nti amazzi gajja ne gakuyingirira ng'otunula bwoti nga tolina kyosobola kukola ne gayingira nga togambe nti oba obikkewo oba okole ki
tofune pulani ki wali abazimba obuntu buno obubalaza nga boina we bukoma ate abo gabayisa bubi nnyo kuba waliwo gatonya guli omundi ogwokubiri ne gabuyitako obubalaza ne gayingira eri munda kala tego gaba tegavaayo oba olina gasenayo obusenyi n'osiiba olunaku lwonna ng'osena kiba tukyali awo jukira abasuleyo mu Kosovo be bakolera ku makubo kuno kulekana biki tugenda ogwambuka eno nga bamenye buli wamu wonna emiddala gyonna bagimenya enkuba yakubye abantu be basiika ku muwogo be basala ffene bamenye buli kimu tolina gwogenda kugamba olina kuddayo mu Kosovo kyova olaba ekiri mu Kosovo bamalaaya babbi bufere kufuna bufunyi kutamira kwebaka kubanga bizibu otuuka n'obivaako n'obeerawo bubeezi buli lunaku kunywa walagi buli lunaku kukubba kukola ki sigamba nti mu bubi nti byebiriwa buli embeera esobola okutuusa kweresa era n'abantu bakimanyi ne bookubira poliisi ni jangu eno mu Kosovo tulwana bagamba mwekube mwette kakati gumite okozesa walagi okozesa amayirungi okozesa enjaga gwe kimu okikozesa era nga bwenkozesa emmere nkozesa n'amazzi bwenywa n'obuugi nenywa amata nyendya n'ebintu ebirala byo nga tobitunuulira anti byo tebitamiiza byonna amazzi tegatamiiza nga bwe mbikozesa to the extent nti emmere bwenjirya enzikusa n'akakola nako kabaako kikankolera gweyagala kimu kyokka amayirungi gegakubonyabonya gegakutwala eyo singa tonywa njaga era singa toginywa kubanga sente zomalira mu kugula enjaga zomalira mu kugula amayirungi esente zomalira mu kusala ngova kati bubo ndawo olina buwogaaya singa ozisevinga obuwogaaya bwa sente meka pike wa bitano wa 10 buba bumeka oba 10 buba buna nenfuna n'akakoola kasatu kati onako okozesa bumeka upike nkozesa bwa 10 nenfuna eribaaki lyange lino yalwasa pike walwasa nakola kasatu ezo sifite tulaba kati sitani akubonyabonya kubanga buli kanaku okozesa fite mukutamiira naye wadde fite likozesebwa naye era nfuna n'obwongo obuyiyeera ebitegerekeka mwenjiiza obulango mwenzi kakkanya n'ensobola n'oyiiya ku nnyimba kuba nze ndi musajja muyimbi abantu batugaba tubakolera obulango basasudde studio zaabwe netulemesa imagine n'omusajja ono gwolaba eyangoba wa studio naye mwenyini namukolera n'akalango katambula n'otutambula naye weewuunye twatandise bakasitoma naye abakasitoma emirimu gyatulema obulango nabadde mmanyi nti mu luumu awo wansi wengenda okwezimbira nkoleyo ka sound card ka laptop ne ka microphone tandike naye kakati wali mu mazzi bijja toba kati nkyefaako nganza omuntu nsoke obulango nsobola ngenda bubakolera naye nze alina osooka oterera siri gutandise okunoonyaawo emirimu naye ate nga tuswala buswazi bagamba layisi wa bbeeyi jukira ntwali tubagenda tugenda bawana byabwereere naye tufuukira ebyebbeeyi nitusasula n'osusasula naye ngaera bya layisi ekirala ffe tulina nnyo zole abavubuka bagamba yoyo ebyo yerimba kugamba oli yandibadde mukwatira awamu agamba katulinda amakungula waliwo eno gyewantwala gyenasasula akalango kagundi nga buli kanaku lwengendayo ate nogula walagi ate nze sigula walagi osanga abavubuka tisogulye mayirungi mbeera ki eyo omuntu azze alina kamera alina ne microphone asobola okukuyamba naye ate gwe otuukira mu kusaba walagi kyova olaba bannemesa sente zonna bazirya buli tebakola bulango ate amayirungi go basanga muwala nze netondera bonna benagamba nti ngenda bakolera ne sibakolera studio yannemesa studio sawa yona ngenda panga nja kufuna studio kubanga bulango nze mwenyini manyo bweko yansolo butematema na biki naye bali abasajja tebasoboka ate kaso mugamba nti kalango amanya eyo business enjala eri ku studio gimanyi enjala eri ku studio ya maanyi era nasulawo banti nasulawo mu bugubi katuna nanyamba nenvaawo nenfuna akazi we nayo gyendi nayo watabuse naye nja kuyimirira eno okutunda enjayi bajja kukukwata bakusibe nakugamba bankwatako dda abantu era ne banzijayo bujja bajust bakyali bange abokukyalo bakwata ekyalo nekikujjayo bakyali bange omuyeya tutekako bambi ngaejendi omulungi nti mbakubisaamu ne beegiraagira awo ne bankwata wali ewalumala ne bajja ne banzijayo babayo meka twabawayo 7 naye baali basabye 3 bakwatirawa kiro bankwatira eyo waggulu eyo mu kibira waliwo ekibira awo ng'ovudde ku studio kubanga natuuka ekiseera nga studio bangobye nga sinafuna nnyumba nga nina okusigala nga nkola kati ngaoluusi ngendeyo mu kibira nembisiba bantu ne batandika okwekengera
kati mu kibiro kyo era mu wali osula nga tonafuna nga mbayo nengenda mu lodge mbayo nengenda mu lodge misana we bucha bajjukira lodge kasabucha bakugamba genda basichoza sula bulala ngende eyo nobeere eyo nobisiba nobinywamu notunda byotunze nolya lunaku ne luggwako noddayo nakiko yanne weeks osiba mu kibira ekyo nogenda mu lodge inkuba wejja mu kibira nga nzira kabalaza k'omuntu abantu kale kugana batandika okugamba naye oyo omusajja si mubbi ate bakulaba olina byofuuwa biki baali balina okunkaba ne bakusirikira poliisi tulina gwe tulaba wano tategerekeka asiba obutambaala asinira ebyala anywa ebintu oliawo nga patron namba ekusazeeko ebyo ebyanzukusa ne ngamba nina okufuna nakazigo at least ebintu byange mbikolere ewange naye lwakubanga newange naye nasangayo amazzi nga nago gali eyo galinga ye mulamuzi naye amazzi tegannemesa kubanga kati leero teyatonya ebintu tubirese tubiwanise manyi waliwo oba ovaayo ngaebintu wabiwanise oyinza oba oli eno enkuba netandika nolokola bantu kusalama bintu byange mama naye gali nafuna pulaani mbaayo nga mbiwanise mufayisa ofuna woguwanika ebintu bye enkuba nebwetonyamba gumita kati ye omukyala watuukawako mukumufuna mukyala ye kati munoonya nate gwe wafuna yagamba ove ku mayirungi ne mukyawa oyo tetwakwatagana nasigala n'ebizibu byange kuba yetasobola kunnyamba ate nga olwedde yali akuyambye ove ku mayirungi agambe munaye switi ati va ku mayirungi nzire ku ki mbonve ku mayirungi nzire ku ye olokoke odde ku mukyala wo ku famire yo si mukyala wange nti twewasa tuba mu mateeka oba kiwabula tweyiiya ati byali bitandika bwe bityo olwo byali bitandise nze nkyemanyi ndi musajja mulungi ate waliyo bipikini ebyakabi waliyo ebikete biri ebyo bitulindiridde era ndi mukunoonyayo kikete kati bwe natuuse nofunayo ekikete nange mwana kubanga ekikete kyeki dem mukazi gwe bayita ekikete ofunayo enkete yo ero wansi mu geto lwelulimi ennimi zetukozesa ogirabye enkete yange kati nanoonyayo ekikete awo nga kiri serious tusatandika obulamu ate abakyala abali kuno abasinga abalokole nawe ate banoonya abasajja abamu kakati ye yandigambye kanetwalire kati senkete yeki ekikete goba senkete kanetwalire senkete wange nati senkete alemedde ku bitamiiza anti kati bwomala okunfuna bwoti nentuuka eyo nga ndaba ebintu ekikete kibikola ekikwano kyekyo biki byonna bibiri fiiti awo nange ntandika omuwuliriza naye kati nange sijja kuva buva erimbu bana nalokose siala mayirungi olwensonga njagala munfuniyo ekikete bana ebikete ebiri olwokuba muli balokole mujje then ate oba obulokole oba ontadde mu kkomera jangu tubeerewo ngamba ne ediboy kakolako si kalungi kakutwalira obudde bungi nkunyonyole tunyonyolegane tukwatagane kubanga kati omanyi lwaki nasazeewo nfuneyo ekikete sikyalina mikwano ku studio nalinanga emikwano gyenyumizaako naye kati sikyalina mikwano manyi okubeereyo mulumu bizibu ne binsalako nga sirina gwenyumizaamu ngamba atisi wano singani naye ekikete wakiri okikubya nkigamba omanyi amazzi ganyingidde nekikusekerera kati neetaagayo ekikete awo mwana omukyala ndi serious na smartphone wagisinze bakwaddemu omukaaga smartphone nagisinza nti nkugambye amazzi bwe gayingira tewaliwo ogenda kugenda oyina essimu anti nazinze eri nebampayo omukaaga nengulako kano nengulako nemaali olwedde yali emaali efudde emaali ki enjayi mba nina okugula enjayi egyensuubula ya mitwalo ejja esatu nengula pepa kuba eyo esatu esibwa pepa ndooza nga 3 naye buli pepa ya 7 nengula taaba omulimu gwa bbeeyi obeera mitwalo ng'egi 5 naye ate nzifunamu kati simu ogenda genda ogikomyewo era bakyali bange mujja kunkubirako obukubizi muŋŋambe tukulaba waneeno bakutaddeyo naye nze sirina kwengenda kwerabira sirina kwengenda kwekeberera kuleka nga sasudde sente ezo mitwalo 6 si nnyingi nazisasula kasita nsigadde ku mukutu naye wankubidde nonfunira singa mbadde siriiko kisanti kati singa siri wano ate ne waneeno kwennyini kuno kuliko abatulaba oli ayinza ogamba yii bambi musajja wa Katonda omanyi bw'oba oli bino ebikuba ne wa Katonda tebabulabawo naye ate bw'obazza mu Katonda bagamba bambi omusajja atlisa alinamu Katonda ye Katonda mumanyi naye nembeera kigireeseewo bwe buzibu buli awo bina bye neetaaga nze ntereera tegedda era wansi wanzijukiza oluyimba lwabasudde basi dunia
okimanyi tetukyali mu bbaasi kati eyali avuga bbaasi yagibuukamu ng'etambula n'abantu babuukamu Basudde yagamba tuli ku mpanka naye ne bbaasi yennyini yagenda n'etuuka oba yatonera muti nange yagenda olaba nga nfubutukeyo mu bbuutu so kanyimbire Mungu akuwadde kyotagenda kuddamu kulaba ye muntu akuyimbira ebinyuma ate nga makulu ate n'abisengeka ne bivaamu amasavu kanyimbe ku byolombojja mazina bannange bwe ndivaawo walibaawo okunyolwa ebiddawo tebyenkanankana kyo kimanyi nga wadde baageresa nti awakula ennume naye bucyangaledi yavaawo mpaawo yasika nga wadde baageresa nti awakula ennume naye bucyangaledi yavaawo mpaawo yasika abaddawo era twajja nabyafeera bennaku ebibye yaziikwa nabyo okwolwo lwennyini wadde abamu bakopperera bagonza obulago naye eryanguli mmoze eryawufukale nange bwentyo bwe ndisaaliza abanjagala nga wadde waalibaawo abajja nga bwe kiba okolina singa tali simira kulituulamu wano anti ndi muyimbi nkola n'obulango kati ate jjukira ennaku zino ebizibu bingi nnyo sikyafuna na time ekolamuuko vocals kyobaomanya bwe tuva eno ate mu njayi simanya biki tulina okukuba endongo tusomesa abantu kubanze ndi muyimbi musomesa n'ennyimba nzirina nnyingi Rikiroy Headboy AK6K ogenda n'onkeberako ku TikTok ku Instagram ku YouTube ennyimba zange gye zirina n'ennyimba eziwera nina ennyimba eziwera kuba ojjukira endongo naawe gye twagitandikira naye lwakubanga system onoonya wefubitika nekola ki nesooka ekuwanda nze tekyannyiiza tekyanzijaako kubanga oluyimba lwabasudde olwenkuyimbidemu we yaluyimbira ebiseera ebyo abaaliwo tebabitegeera naffe abaliwo saa zino tetubitegeera tetunabitegeera yeeza omuyimbi nabbi ne waba yavaawo obaka bwasigalawo omuntu ajja kujja abutegeere kati nange ebyange bwe mbanga tebinnaba kutambula bulungi tebannaba kuntegeera tebannaba kuntegeera naye bwe banaategeera bemujja kakasa Headboy yaani weewaawo gomwana katonda ali eyo genda ku TikTok kyobonkolera kiri kimu onoonye Rikiroy kakaaga genda ku YouTube onoonye ku Rikiroy kakaaga omu inboxing omubuuzeko omuzeemu amaanyi gwe munanjiri munanga ali eyo onsindikire kasente abakyala mujje mu inbox niwo mpaanako buwanyi ku luno nja waliwo ebigambo byenjagala kati owulira waakiri mbadde ndudde oli ne wansindikira busindikize hi baby bannayi you will win what kwendi ku TikTok ku YouTube Instagram ku mobile money walusimbi John awakulu mobile money walusimbi John nja kukyaliyako ko wanzeri mu Kosovo nincha jangu kubanja nkulaga chachi weli nkulaga embeera tukwate bulungi abantu tubalage balowooza byenkugamba nti nimba part 2 yabino egenda kujja very soon ojja konsalako wali weewaawo programu ya tusiddwa Client Beauty World bagamba nti gwe genda n'ebizibu byo ebyensusu byonna beddagala balina ekizigo bakireese bakireeta buli kadde kibaawo Dr. Client omukugu akulindiridde akupepette olwo nakufulira ddala ow'enjawulo tobeeraawo mu kwennyika mutima sente kufukira essente balangire okukazaako eryamugaggatanyirira twali mugagga ebintu byebyo baani yabibagambe ebintu omugagga abagagga batera kuba basiiwuufu nedda ekyokuba omugagga kisa kya Katonda then n'ekyokuba n'olususu obulungi kirina kuba kisa kya Katonda nga byonna webigatta biweesa Katonda ekitiibwa okusimba wakati awo abantu bagenda kunda abawulede nga nnekaanekanye bagamba omusajja agamba ebizibu biki naye tumulaba ali mawayiti bizibu tebimanya nnyumba mbi era ne saati nagirina nalwana nnyo okulaba nga tegendera mu bisooto nsobola ogikubamu kubanga oba oli awo sandi gikubye namu kitegedde naye byansanga olwedde neetegeka nga njagala kubanga nange nkolayo zi programu ojjukira tutandise okupangapanga nkuzeeyo enisaati gyolaba maze naye emyezi ndowooza kati ng'ebiri kutuddeko nga njagala tukoleyo okuwaaki programu kati nange sagala kuddamu kulabisa biri bye wansangamu eri nga nze n'ebikooti simanye ebisaati kati njagala kutandika kwezimba nga bwe gambye nti ebikete kati bindaba ndi musajja wa masimaati ndi musajja fiiti amalayo nze nkubuulira nekuba ku buko neyoba mu nnyumba mu kisenge gwe obadde ki oyagala omenya ki Rikiroy Headboy gumite kale fana n'ensi yange mweraba